Ku Friday no nga 14 tugenda beera nga tuli mu kucelebratinga omugenzi Honorable Kato Lubwama chiwojera ku Razi Dodoviko. Tugenda ba celebratinga wakisize omuli ennyimba ze, tugenda launchinga akatabo ke ak'ennyimba kalimu ennyimba 15. Tugenda ku launchinga Kato Lubwama Theatre Awards, ezo ziri spearheaded by Omumbejja Mariam Dagiri. Tuina performances okuva mu bayimbi bye yasomesa ne bye yatandika nabo works nga Mr. Tsemakula, ba Ronald Mayinja, ba Ziza Zion, Rebecca Jingo. Then tuina n'emizannyo skits tetugenda okujja mu mizannyo. Then tuina ne skits ze zigenda obbanga ziragibwa ku screen. So it's just basically a day of celebrating his works in art. Okwogera ku nnyimba ziri 15 yaleka ziwandiise oba yaleka ziri already recorded. All the songs were recorded. All the 150 songs are recorded from him as a person and n'abayimbi abalala. Ayina ennyimba ze yaleka nga tamaze zifulumya ze muteekateeka okuwa abayimbi abalala. Kati ate ezo zijja kujja the other years zino zitwogerako zo ziri already done. Zafuluma ddamu studio kuva ku tape ye yasookera ddala ya 1994 kwaliko abayimbi nga Mr. Tsemakula, Sarah Mukasa, Mariam Dagiri, Fred Seruga. That was his first tape. So ezo zonna zonna ennyimba ojja n'oziteeka paka ku date zibbira ennyimba 15. But there are other songs that are in development ziyaleka mu studio wa producer Jonah. So nazo jiziri. So tuyinza obeerawo nga tugamba 15 nyingi ennyimba ziringa 2 kuba waliwo ne tips nga 3 4 ezaabula. Tips nga okuli endongo ya Diamond, tip ya Christmas gye baakola ne Roy Kapali, ezo zonna zonna ennyimba they are not around, so the songs might go as far as 200 songs, but for now akatabo ka nyimba 15. Yep. Wa producer Jonah yeke nini aziba muzinako olukusa mwenga abaana Jonah anytime newe tugendayo right now agamba osobola woba ozaagala I give them to you. I've had numerous discussions with Jonah, so he knows about it most definitely. Gwangu omwana bani bemutunulidde okuwa ennyimba ezo ziyimba oba gwe omwana wera wamu ekitone esobola okuyimba ennyimba ezo ate ennyimba za kitawo zekefira musi kakati as of right now sijja kulimba nti tusobola okusalawo ekyo, but kyetwasoose okukola since music weti yali ku YouTube, ku Apple Music, ku Spotify, twagoinze into an agreement with Swangs Avenue. They are going to be under Kelele distributorship. So we signed an agreement with them. They are the ones who are going to be distributing Kato Lubwama's music. So it helps us even to safeguard it. Kubanze nimbira naye ku simu esimba yinzo jiba, but wabira ku cloud, it's there definitely paka ne paka. Omuzannyo ogwo episode yaleka ziri mmeka ye muri mugenda gukola mutyo okutambuza paka mu maaso. Kakati Muzeeyi Dibya mweyo show bali bamuyita Dibya. Muzeeyi Dibya we yali tannafa mu Kanyola bicha. Yafa ali mu episodes zalinga nga 10. But our contract with that's the thing that I think abanayogana kyenjagala okubategeeza that Kato's talent ey'okusomesa abantu yali very splendid, like yali very candid. Inti yafa atulekedde episodes yalimu zalinga nga 10. Ga contract yaffe ne DSTV yali episodes 52. So we have managed to finish the whole contract and we were added another contract. So it means that Diamond Ensemble is strong nga we ajagala. Chiyali ayagala obera the Walt Disney wa Uganda to achieve. I personally have achieved it this year. Like I'm happy even to banjogera n'amaanyi mangi n'obuvumu bungi because I'm happy that Kato Lubwama afuuse Walt Disney kyeyayagalanga. Waksize osobola osigalanga erinnya lye n'emizannyo gye gigenda mu maaso. Storytelling we asobola okugenda mu maaso ne waba taliiwo. So we have achieved that 100%. Ekisookera ddala tiwabeerawo omuntu yenna abajjako ssente kuba omulyango si gwa kuyingira. Abaana ababayagadde contributing towards maybe rehearsals z'abayimbi nga Mr. Tsemakula, for him he said he's going to cater for all the rehearsals ez'abayimbi. He paid for them. We didn't put there any communication. Okuyingira tuyingira sawa 8
ez'emisana ku Bat Valley. Biki bannayuganda mbasaba buli muntu yenna ajje n'ekintu kyajjukira Kato, okunyumirwa, okuseka, oba okukaaba, oba okuyiga, okukaaba essanyu, because works ze zigenda kubeera nga ziri terrific for the people.